Shanta Mwange gwe nnina oba Ssenga Mberenge abadde abazanyira mu customer care. Of course leero tuli wano ku Maria Flow muzannyo guwedde. So mulina tugenda kubanga tunyumyamu kimu bibiri otegeere character ye ate ne live on stage nga bwegenda okutambula mu bitundu ebirala. Sanso okusinkana. Nange okusanga sebo. Ndi bulungi. Balamusizza abalabi baffe mwenna. Ssenga Mberenge oyinza munnyonnyola otya? Ssenga Mberenge mukazi si mwangu, mulalula lwayagala nnyo ebyenfuna byatakoleredde. Era ensonga lwaki yatwala ettaka lya muwala we mu bukumpanya mu bukujjukujju? Yakozesa amagezi mangi. Gubadde gutya live on stage wano ku Maria Flow? Gubadde mulungi, tegubadde na buzibu. Tweyanziza nnyo abalabi baffe ab'e Masaka, mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Tusiimidde ddala kuba mu butuufu bo babadde bangi. Why Mberenge erinnya lino Director Lubowa yali kuwa Director Abe? Director Abe yalimpa. Gamba buno bw'okozesa obujja wa peneke n'ebiringe babumpa. Bakuba nti olumu we bakuwa character gwe ng'omuzannyo olina okulowooza deep okwongerako ku, because director cannot give you 90%, but you as a character kati bwe bampa character ndowooza nempulira kubanga character gye bampa ya muntu nga mukulu nnyo according to my real age. Kati mba nina okufuna obugambo abantu abakulu bwe batera okukozesa nenkispice nga kisobole okunyumira abalabe. So Ssenga Mberenge omugeraageranya otya ku Basenga character eno eriyo Basenga bwe bati? Gye bali kubanga bino ebintu bye tuzannya baba basomesa abantu, era ne mukama waffe bwe yali yatugamba it was a true story. Kati najja abasomese nti wabeerayo abantu b'ekikula bwe kityo. Mu audience character yo bagirecevinze batya? Ssenga Mberenge bamwagadde oba bamusangeeyo nga bajula omuyisaamu empi? Bamwagala nnyo okuggyako abamu abakitwala personal, naye abasinga bajagala kuba it is what is going on right now. People are so money minded than okukola kyebasuubirwa kyebalina okukola nti basenge ennaku zino bafa nnyo ku bino than okusengeka abaana nga bwe kyali gone other days. Bagamba Basenga tebaba bafumbo naye gwe oli mukyala nze ndi mufumbo. Omwami kino akiraba atya? Takirinaako buzibu kuba amanyi nnyambala kyambale, si yenze ono Shanita ate oli Mberenge, bantu babiri banjawulo. Esebo akukkiriza okukola ekiro okuba omulimu gwawe? Talina buzibu as long as I communicate to him where I am. Yes, of course he knows where I am right now. Era abeera kubira kunakubuuza mumukola biki mumaze. Obubaka ki bw'owa eri Basenga abali ewawala waabwe nga Hafi? Abantu no bakwagadde kuga batuuse noga nti oba Hafi mulina engeri gye muli related ng'ogyeko ebyomuzannyo? Obubaka just kuyigamu. Kuyigamu nti bwe tuzannya oyigamu ekirungi n'ojjamu n'ekibi. Kubanga Mberenge wadde muyaaye alina ebirungi byakola nti alwanirira muwala we paka ku kisembayo, ate n'omwana ono era naye alinamu ebirungi byakola, si buli kyazannya nti kifu. Kati ggwe opikingamu ekikkolera. So eno ye series esoose mu Aromatic? It is my first series. Season 3 mwoli? Mwendi nnyo bannindirire lwakuba omuwandiisi tannandeeta naye ng'essaawa yonna nkomawo. Tubuulire kati siiniyo ki eyakusingira ng'ozannya yakunyumira ennyo ate era eriwa eyasingira okuzibuwalira? Eyasinga okwanguyira neyasinga okuzibuwalira? Eyasinga okunyanguyira nze zino siini nga nyomba nvuma. Oli muyombi? Not really, but when I go into character I be that
nkuwa kye weetaaga. Eyasinga okunzibuwalira kwe kuzannya nga nkuba mukama wange director Sir Ahmed Lubowa. Yayampaamu obuzibu kubanga he's my boss naye ng'ate nina okukizannya n'enkijjayo obulungi nga mukuba. Karakita eno ozannye nnyo ne Hafi, osuubira nti Hafi akoledde ddala ekyo kyennyini? Yeah, she's doing her best and it was her first series as well. She's a new girl in this industry but byakola biyamba. Kankibuuze ggwe kubanga ozannye nnyo naye sinze ezisinga oli nnyo ne Hafi. Naye Hafi oli yasooka n'ono waliwo abantu balinga abo abayombamu balinga abo abataagira kino wakiwulira kyakuyisa baddembe okwogera kye baagala naye omuwandiisi aba n'ensonga ze lwaki akyusizza omuzannyo kuba tasobola kyusa muzannyo. Waliwo ensonga ze ne director nti ye yamuleeta ate era ye yaleeta n'oli omulala. So bagende ne kye babawa kuba n'oli baali tebamumanyi bamulaba bulabi. Kagambo konna ak'omwaka ne bazannya abawagizi baffe beebale twagala beebale tuwagira naffe tusuubiza okubawa era balindirire n'ebirala ebipya ebijja. Senga Mberenge ne ku TikTok n'ebituufu ebya TikTok bitya muwalawo byabadde nga akusanga ng'oli mu kwogera ate ensonga ze oziteeka ku mutimbagano. bituufu. Bye bye.